Olunaku lwaleero etteeka ery'okulonda abakulembeze b'oku byalo nga basimbibwa mu migongo lwetandise okuluma ng'abakulembeze b'abakyala be batandikiddwako olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwe gumu ogw'omusanvu bassentebe b'ebyalo be bagenda okuddako wabula bakiise mu kikolwa ng'olukulu abatali bamu bawadde endowooza zaabwe ku kulonda okw'ekikulanga kino. Okusaasaanyanga ssente tugende e Bungereza ne South Africa tukubise obululu tusibe nga busimbi migongo ne ba MPs ne ba president abantu balekerawo bwegwanga etasobola kuliisa abantu bali nga mulimu abasolera naye nga bawulira ne bukuta bilioni 5 mugenze kweka kulonda ate namala Museveni n'akupa so abantu basibe nga migongo tulondenga bwe tuti bwetunera tufunye ssente eziri ekyemisana n'ekyegula abantu bayitandika okulonda naddala ebyokuba nti bagenda ku nkola eno ya dibedda ebyokuba nti tusimba mu mugongo gwa muntu kitera okuleetawo empalana kitera okuleetawo okuyombagana ekirala kisobola okuviirako kyekubiira singa omukulembeze ow'amaanyi mu ggwanga avaayo n'asimba mugongo gw'omu. Omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi alambise ku kika ky'omukulembeze w'okukyalo kyateekeddwa okuba ng'oggyeko okukkiriza mu kibiina kyonna eky'ebyobufuzi. Tebakugulirira londa omukulembeze gw'oyagala ate tosinziira ku kibiina kya byabufuzi londa omukulembeze gw'olaba singa muyibwa muyombe ne mukyalawo osobola okugenda n'oyanja ensonga eyo n'osuubira nti ajja gituulamu era agikwate ng'alina emmezi osobola okumweyabiriza nga mwesigwa si mulyake si mubbi nga mwesimbu. Ekibiina kya NRM era ekiri mu buyinza kirina ensimbi ze kyafulumizza okubeera nga zikozesebwa mu kulonda kuno wabula abakiise abataalaga buwagizi bwabwe eri nnyingo 12 tebaaweereddwa nsimbi zino ng'omubaka wa Kasanda Oshabe bw'ayongera okutangaaza. Abantu ba Kasanda North bantuma ebyo basuubira beetaaga nkoleki Yosefu kati olwala bw'okwata n'ogamba nti ogenda kupanishinga abachairpersons b'ero si wano olw'okuba omubaka waabwe teyakkiriza kukola kye wali oyagala olw'okuba bo baagaana ndabira ddala enkola y'ekikabuli enkola eyagala okwagala okulaga bali abantu nti omubaka tetumugamba kyalina okukola. Ababaka era bawadde endowooza zaabwe ku nsimbi ezaafulumiziddwa ekibiina kya NRM okubeera nga zikozesebwa mu kulonda kuno. Ndowooza mbu buli lwogenda mu kalulu kitegeeza ggulirira manyi bo mukama waabwe agula abaana ababaka bagula balowooza mbu buli kiseera bizinensi y'okulonda yakutunula mu wallet nakugenda kugulirira switi biki naye sente zamuyiwamu ki wa musolo zebalese babazirese muzirye ate muzibabanja emumala okuzirya buli amalawo nga yesimula ku munna ng'asaba endala nga mugenda mulonda mugwe mukola ki omwagala naye abantu bannayuganda balekerawo okulowooza nti watali ssente tewali kitambula. So singa nga pate baali badde balowooza ku nkola etaliimu nsimbi batwala wano ensimbi nnyingi nyerukunjiri ebyavaayo wabiraba so ensimbi mu byobufuzi byaffe nze kye banyambyeko kyonna kubanga era naali badde mbategeeza negamba bannange newankubadde abantu beetaaga buyambi naye bye beetaaga byebisinga obuki obulungi. Isa Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.